wiki egenda kubanga etandika oba etandise bulungi tunakusoma ziri 28 kitegeeza nti omwezi ogw'omukaaga gubuzaako ennaku 2 okubeera nga kufundikirwa ate nga ku nnaku 42 ez'omuggalo olwaliro tuyingidde olunaku olw'ekkumi tutambula mpolampola tujja kubanga tuzimalako mpolampola countdown egenda ndio tujjako tubanga tetulubala tuddamu kulubala naye nga wiiki eno olunaku olwaliro mu butongole okwema kuddamu okutandika okwetola eggwanga lyonna vaccines zetwafuna emitwalo 17 mu 15,200 baddamu okubanga bagema olwaliro ate ng'era palamenti y'eggwanga okuva ku lunaku olwokutaano yaggalawo weeks 2 nga bagenda maaso okubanga bagifuuyira olw'ekirwadde ekya covid-19 tujja batubyogerako ebyo byonna naye nga nze Muhammad Wamala program Omunnyo Ku Makya tutandika buto mpolampola mande paka lwakutaano essaawa 12 paka ssaawa 4 ez'okumakya munayika akulamuseeko tulaba tubirugenda otambula enkya ya leero. Yes, nange nkubuuzaako nti wasotya sibonyabo ekomidde ku Munnyo tubakuliseeyo mu weekend abafunye ebirungi Katonda yebale ebitagenze bulungi twongere okusaba mbeera yonna COVID-19 akyali nsonga nkulu tujja kubanga ebintu byogerako neera twongera okusaasira abo abafunye ebizibu abafiiriddwako abaabwe wetwagendera mu weekend Bishop Stephen Senfuma mawulire ago gaveeyo nga si malungi nti yali amaze okutugendako n'abalala bangi mwena tubasaasidde abafamire fraternity eya church bonna okutwaliza wamu neera ensonga katutandike bwana Amara tuzogereko tulabe gye binaggwera akasente abantu bakyakeesunga neera akasente ka leero akasente ndooza leero cabinet bwenaaba efundikidde entuula zaayo olwaleero kigenda kuggwa olwaleero tujja kufuna bannaffe maaso keeyo twongere okubafuna bo batubuulire endowooza zaabwe kasente naye nga weekend lyagenda okutuuka abantu waliwo ebiwulire byadde bitandise okuyitingana eyo abantu babika abantu mu mbeera social media oba efuuse ki bali balumbye n'omukulu no tebamutidde nedda omukulu tebamubise omukulu bwagenze bamutute Germany bikoze bitya naye abantu soke tu verifying ebitwogera tusedde Germany naye nga beerabidde nti olweggulo kawungeeza yabadde ali Muyonyo no bakyogedde amawulire gafulumye ku makya nga beerabidde nti olweggulo ajja kubanga aliko omukola tegwakolaki gwagenda maaso gwagendako mu hostinga in person ate nga mukolo munene nnyo gwabyabulamu byansi yonna amawulire ago amakyamu tegakoze eki tegasobodde kuwanga naye ndowooza tuverifyingengako si buli kyofunye nti malaga kasuka ate oyongereyo amala bakikoze mu bugenderevu badde bakigenderedde nti bakole ki bakiyisewo mu bakiyisizaawo babadde bakimanyi nti lazima si kituufu anti kakati munnaye goba tokimanyi nti si kituufu naye abamu bw'ogenda n'okituusa kati ow'omukyalo waba akifunye nakyo atasobola verifyinga kiteeka ggwanga ku mirundi ebiri bw'anaamala waliwo eggulire erifuluma nga bali ne balitambuza nga tebakoze eki nga tebamanyi nga balowooza nti ki tuufu ekyo kyanjawulo ate waliwo eggulire erifuluma nga oli n'alifulumiza yennyini akimanyi nti lazima si tuufu naye ate kyayagala kikole ki kisaasane so mu incident ey'olwegulo yadde oba oliawo nga yakwagala kola ki kukanga mu katono kusasamaza ggwanga omukulembeze w'eggwanga si kizibu nnyo okukola ki si kyangu nnyo si kyangu nnyo okumwogerako ekigambo bwe kiti ekinene nolowooza mu tekijja kukola ki tekijja kusaasana kutegerekeka kuba abo bantu bodda abamu bankubira bituufu wamaane mga disregard tokyongerayo bwoba okirabye kikomyawo toyongera kukyongerayo kuteeka ggwanga ku bunkenge si kituufu omukulu ali bulungi nnyo era tumulabyeko ng'ali ne maama Janet bagenda Muyonyo ku mikolo gyabwe bagenza okuziba ng'eggulu erikoze eki erimaze okusaabululwa eri ne BMK badde bamubise Ibrahim Kibirige Mayanja wa Africana Hot Africana nabo nga bagenzi bakisizaawo kisaasaanya naye ndowooza tuverifyingengako tuteeka famire z'abantu bano ku bunkenke ate obuteetaagisa oba oliawo kituufu abantu bafa covid-19 naye tugenda nga tusasamaza si kituufu si kirungi nnyo twongera okusaasira famire y'omusumba Pastor Stephen Senfuma agenda kuzikibwa olwaliro wali makage egombe enteekateeka zonna zaawedde bulungi bajja kuba baleeta bode ku ssaawa ey'okuziika ate berenga awummula obulamu bwe yayita mu bintu bingi nnyo bwakulya biography we afe abamanyiko bakiri bw'owulira ebyafaayo bye ng'obitegeera bulungi mwali yali musajja mupambanyi yatandika nga si byangu nnyo
naye ndowooza nate namaliriza nga musajja mwetwaze oba oliawo byonna ebyo ebyali isitole wowo mabega awo byonna ndowooza byamuzimba ate okumufuula ekyabadde ate nga muweereza yes twongera okusaasira famire ya ennyumba y'omugenzi Stephen Senfuma byonna ebyatuseewo abakojja bange abakojja bamama bonna embeera yeeyo twongera kubasaasira nakubagumya Katonda abeere nga abasaasira ate abeere nga ensimbi zakakasibwa wiiki yagenda okugwako gyakakasibwa jjo buli household kumi buli muntu ajja kubeera buli household kikakase bulungi buli household andi kati household bajja kubala omuntu omu buli vulnerable naye nze saagala kuwulira ekigambo na vulnerable kyennyini mpulira nga kiki ekisoundinga bulungi bwegibeera 10 buli house naye nga atwogere ku nsonga eyo waliwo bannaffe basente ba NRM ate bakibuukidde nabo bagamba mbu be baagala bagaba akasente kano n'okuwandika basente ba NRM ku byalo mbu baagala bakijjemu baagaye mbu LCs basente ba LC mbu tebabeesiga mu kugaba emmere bakola emivuyo kati bonga bali aba NRM basentebe tebayinza kwagala kulabisa kibiina kyabwe kati mbu mu mmere bajja jigaba bulungi brother sente bajja zigaba bulungi n'okuwandiika bajja kuwandika benyini abatuufu nengamba nti tuzigenza kugwera mbayero buuku bokka tuleke kuba kati babanga hakukaba kajanja okubuukira ekintu saawa nti bagenda kuziseerayo buuku ku identifying abachi bo tebayinza kwagala kulabisa kibiina kubanga bo bayero nnyo bajja kuwandika batekewo obwerufu obw'enjawulo ndoza tukatulengera emboozi bwe tudda tubeeko kitongera okudiscussinga ku basajja abo n'abakyala oba oliawo ate kati ensonga zizeemu kweyagaliza oba oliawo tugenda balaba abasajja abo n'abakyala abasente ba NRM mu Kampala okusingira ddala bagamba nti basinga okutegeera abantu bano abali mu bwetaavu naye Kampala nga bw'ogira Apollo Kampala terimu ba LC abantu abasinga ba LC1 kyenga ba LC1 tebali ezisinga za LC brother ba NRM abasinga bebo katubawulire nga bateekawo atibbo embeera yaabwe n'okwagala okukola diversion abo abakoseddwa omuggalo tosobola kubanga obadde ofuna miliyoni za sente bawala abo bakuweereza okuva ebweru n'ogamba nti tujja kulaba ku simu zammwe abadde bwe banaateeka ku lisiti nga abadde tulaba ofuna mitwalo 5-3 nti oli vulnerable nedda. Stephen Nyanzimale ssentebe waba NRM mu Kampala agamba abantu batandise okubatuukirira nga balowooza bo balina obuyambi bwe baafunye. Naye tusaba gavumenti naddala ofiisi ya Prime Minister ne National Task Force etunule nnyo abakulembeze ba NRM bonna bwe bali abakulembeze ba NRM basuuliddwa nnyo kino ekintu kyetaaga kubanga NRM bakulembeze ba NRM be bakulembedde okukiraba be bakitambuza bakiraba be banayi gavumenti bali bagendo abaagala oli emmere baatulaga nga baje baagabamu emmere batunulya nnyo local chairpersons abeerosiizi ne bakansalaazi yuki anti wano mu Kampala NRM ffe tuli ku opposition abantu baffe aba NRM tebaaganyulwa era byo bwe twabulidde nti bagenda kuddira aba NRM ba local chairpersons ba local councils bajje bagaba ebintu bino twekengedde era twagala okuvaayo amangu. Bannakibiina kya NRM bano bagamba nti oluusi basuulibwa ebbali ne badda ku bassentebe ba LC eyokusatu n'eyokutaano abatamanyi bifa ku byalo. Bagenda kuddira abantu baabwe family members baabwe bagenda okuteeka ku lisiti bagenda okuwaayo amasimu gaabwe agire omwana we mukyala we bakoddomi be abantu abamwetoolodde ogenda okwesanga ba NRM era baviiriddemu awo. N'olwekyo tusaba Prime Minister tunula nnyo ensonga tunulye nnyo ya NRM twagala naffe twenyigire mu exercise ey'okugaba ebintu ebyo. John Bwenje Ssaabawandiisi w'abassentebe bano mu kitundu ekya Kampala agamba nti omuggalo ogwasooka abaagaba obutimba n'akawunga tebyatuuka bulungi lwakuba nti beesiba kuba waggulu. Ogeza baagaba masiki baziyisa mu local councils bakonsideringa bokka ab'ebibiina ebirala kubanga bye batusinga wano mu Kampala. This time twagala nga Prime Minister bwe yazze owaffe gwe tumanyi owaffe this time twagala tubeere naye tumuyambe akonsideringe bassentebe buli kitundu kirimu ssentebe n'abantu asatu abantu abo bajja muyamba nnyo mu buli mbeera yonna gy'anaabayagala okutuusa saavisi za gavumenti wansi. Basabye Ssaabaminisita Robin Nabanja okusaba ssentebe ba LC esooka mu ntegeka gy'aleeta ey'okuwa ssente abakoseddwa omuggalo nti ejja kuvaamu ebibala.
bo basunsule nga bo baleme obuyinza bwonna bukwata kuba ba LCs okugeza mu ntambula zino His Excellency yabawadde obuyinza obw'okukkiriza atambula leero ekiriwo mukiraba buli motoka eri ku kkubo gyamu mwali ng'ate His Excellency motoka yazisiba ezo sente ze bagenda okusindika bayinza ozikolera omupango nga ze ziyinza ba 2026 akalulu kanaddako bagenda zeddiza zonna ezo singa tebatuteekamu kalulu mu kuwandiika amasimu ago ffe nga abenaremu abalumirwa gavumenti yaffe eno so tubadde tusaba kyamani waffe atulowoozeeko ne maama honorable Nabbanja atulowoozeeko asookere ddala alabe bwe Lubaga baliyo bameka twataganye nabo batya abeebakinge ab'Ennakawa bonna atunuulire nnyo branches kubanga zo zaagaliza gavumenti naye loko kanso. Olukiiko lw'abaminisita ku bbalaza lugenda kusalawo ku ssente mmeka era zigenda kugabanyizibwa zitya eri abantu ki na mu bitundu ki ez'omuggalo. Byakyambadde Lawrence ne Owara Gabja Authority TV Omunnyo. Apollo walicho bagamba nti if kweyagaliza was a person kakati ensonga zino abo balinamu akantu naye bwotuna Kampala nade nkugamba nti Kampala almost 80% basente ba LC1 ba NRM ne bwetabera Kampala actually ne bitu gwanga lyonna yero mungi NRM yasinga okuwangula ki LCs naye ate nze nagamba mu ntandikwa nti bwana wamalo ojja kulaba ekikonde ku sente kasita owulira nti mulimu cash mulimu sente va ku kawunga ekikonde kyekyo kikati ekitandise kati bano batandise basimbyewo ekibuli bano baskiminga these are schemers bamaze okulaba nti esente zikoze byeboogera byonna bekwasa byowulira nti tewali nsonga sente zino bwe zinagenda zijja kutulwanyisa bajja zikozesa okutulwanyisa mu 226 that is rubbish let me tell you bano schemers era NRM yandibadde begobako mu bwangu bano abo tebabawadde NRM yandibadde begobako mu bwangu bano ekibina eno program si ya kibina kya byabufuzi ya government egenda kuyamba abantu lwaki bano bagikikutiriza nnyo bagiteke ku NRM programs ngazino osobola okuleeta ejje yeggwanga kuba that senyuto what senyuto force beera nyuto tebera ejje teri ba konti liri kibina oba side obachi naye ekibina ky'ebyobufuzi kuba nti kati ate mulowooza ku kyo kuba nti mwe mugenda okola ki mwagala muwandiike mukole mutya rubbish akadde kano bukabanga obukulembeze bw'enalemu bano bwebagobeeko mu bwangu bagenda kukola ki actually abo balabika let me tell you banamala ze bwembeera nze no program sijenyigaamu kubanga kibadde kisobola okubackfire anti kibadde kitambudde at least kati ndowooza awo kikuleetera nti omukyala Nabbanja Ssaabaminisita bwe yavaayo n'enteekateeka ebadde etambudde bulungi nga bannabyabufuzi tebona kugiyingira kubanga obadde olengera n'abali program ya byabufuzi babadde nga bagamba ekintu kyangu bwangu program yakola ki ya government kuyamba buyambi bantu ba bulijjo abali mu bweka tudde mu bino ate kati tulaba abali mu buzi LCs manya baludda luli ate bagenda kola bwe bati no abantu bebalonda LCs actually mu abali aboogera we tewali abalonda bano aboogera banabibiina abantu ababulijjo sibe babakola ki ababalonda baki ba NRM ekibiina kya NRM bali betwogerako balondebwa ki general population abantu then bogandi kakati fenga aba NRM this is not a partisan issue kubanga that is enough kiri uganda kati bwe tuberanga tuli ba NRM ngaffe ogenda kulonda abakulonda bogenda okugabira bokka yes this is not a partisan issue bobe kwese mu kiri nti lokuba bo ba NRM balomirirwa nnyo government eri mbuyinza nti bajja kukola obwerufu balabenga government ekola ki nikugambye nti kino bobo mugezi tokikola ki tokyeteeka mu kino kyenkugambye kinagamba nti owekitiibwa Nabbanja naye kati waali ate obanga mweralikirivu naye nga mwangu nnyo ayinza okukkiriza ekyo okugenda maaso waali kati ate kubanga mweralikirivu ekintu kino naga nti kisobola omukola ki omwononera legasi oba kitegeera kati gwe owekibiina munakibiina NRM oyagala kwenyiga mu kintu kyomanyi kiri sensitive bwekito kisobola okukola kyokubackfiring bw'oba omugezi tokigendamu okirekera technocrats kuba technocrats bo tewali agenda bavunaana kuba tebabalonda tebakubwako kalulu kitegeera technocrats baweereza bajja kuweereza directly so bw'okirekera ba technocrats basobola okukola ki bo bakitekinga on head on
obo kitegeera naye bino bebatandise nti ate tulwanira NRM. No, this is not a partisan matter. It's not a partisan issue. It is about serving and helping people. Sibya bufuzi ndoze bya bufuzi tubeko tubikomya. Sibuli wa muntu tubiteke wo ate bitambule mu mmere bigende bya bufuzi. Ndoza ku mundi guli wakiri walaba nti abantu bagabanga. Twalengeranga Red Cross, twalengeranga those are non prisons nga bajjanga bagaba, LDU nga bagaba n'amajje nga teri kubuuza nti oboli wakalaki. Ndoze njala bwe beruma. Tezuka kubuuza nti ono wa FDC mulume nnyo oba ono wa NUP mulume mu katonotono oba NRM ali mu buyinza ne mulumira ddala. Boma musanze kuyamba tubijje mu bino ebyoganti ate yero biki ku nkomerero ya kulanga program webanga katugambe mu kimaze ne kibaweebwe ekyo kye basaba ojja kulanga batandise okutambula nga bonna nga ne motoka bazitimbye yero ezitwala ki emmere akasente ezitwala akasente biki bonna nga baparkinga office ya NRM ku kyalo nga yekola ki wezitukira omugendo okuzitukira tukimanye government eri mbuyinza ya yero naye ate ndowooza okudda wansi kiveemu ndowooze gundi ulubalu yegenda maaso bino bano basobola kubirowoozaako ebyo kati oyo mbuulira nomugaa nti kati lowooza kino kati bo balenga kati abo okugambye bebo kati ababadde mu mbeera embi okuva mu kampeni wezaggwa tebanna bafuna kantu konna balaba kati basika eriyo bafuna akantu ke bafuna bansonyiwe mu complete statement omukyala ajayegedde ne bebaddamu okukazanya ojja muwulira mukyala nabbanja bambi tulowoozeeko balowoozeeko abateeke mu kantu katisaiza ate bebagenda okubba ensimbi z'abantu oba bategedde nti agenda okugaba ensimbi ajja kufunako oba ndowooza bategedde nti bawaliyo kalawensi ebintu bya Uganda bizibu naye buli kimu bakiteekamu towulidde ng'agamba nti tulowoozeeko abeerubaga tulowoozeeko ab'emaki nti obugulupu bwaffe buki kati balinga abagamba nti wabeewo omutemu ogwabo ogw'enjawulo ogwaba LC oba bategedde nti mu kantu kano mu programu eno abagenda okatambuza kuliko ki kubanze nawulidde baga nti ziri biliyoni 5.3 naye ate mbu household ziri 10 ziri mitwalo 5.3 zezo zigenda mu billions 5.3 cheza 10 be bantu emitwalo 5.3 budget etekwa kubanga eriko obuli abajja okutambuza mobile money abajja okukola kyoko kati ndoza babalako ka allowance naye abantu nabo batulekizi sincerely embeera bwe banga eri bweti ekibine kyenale mu kimanyi kite kubanga kina program eyo mass party naye ne buno babukanire buno kyengamba tibate kubanga balina program zeze kibina zongazo oba kitegeera tukiteba kola ebyo kabaina mobilization programs ko grab bali ku buswazi obw'abantu bwe bagenda okubanga bayambako ana wa buskambule balime kweswaza nabana sincerely ndowooza mubera bannafa ba LCs tukimanyi mwawangula naye ate ndowooza mbeera mukisusizzaawo ekyandikomye bagambye bannakibina kyenalemu bakulembeze balinalemu mangu abantu abo mbakole ki mubakomeko mubagambe nti nedda tebakisussa era tulanabba tujja mukubira essimu tugambe nti baaba nate abaagala kuyingira mu mbeera sooka baboggolere bakkakkane embeera gye balimu zino ssente wagambye kuyamba bantu ate kati bwe tuddamu obwo obugundi obwo kitegeeza tutwalayo weekend na namba ate okusooka okulu bano ba LC basende ba LC basende ba NRM ku byalo sisende wa LC w'ekyalo okirabe ba NRM yenjawulo eriwawo bagambe ba LC basende ba LC tebagambe basende ba NRM ku byalo tumwe mugenda okugaba ensimbi zino temwerimbika mu kintu kino kulabika ate temututama kutuuka awo ate mu mbeera eno bwe biti kuba twagala ensimbi zitambule abantu bafune ate bwe mutateekawo obuntu bwammwe obungodira bwammwe mwagala kubba nsimbi z'abantu naye babategedde bulungi ndowooza tugenda kikomyawo nyini awo abantu babuuza nti kunaabako nezijjayo nedda namwe ate mugiwaka janjako nabiwulira mu ntandikwa bwanaamalayi nga bagamba nti mbanga mutusindikira sente mututereko nezijjako 10 livendooza nga 2-5 mwaka janjako nako 10 livenda 2-5 3 babanga bakuwadde kkiriza twalako ke bakuwadde oba batemyeko meka ate lugezigezi ofuneko ofunye alwaje kajja kugwera mu misolo kagwera mu withdraw bwanaamala well sagala kiwulike nga government eyamba buyambi abantu kuba nakyogerako mu ntandikwa guno omusolo gwaffe tebatuyamba sente zaffe okitegeera naye ate bwoga nti government emaze okukola omutemwa
nega nti emitwalo 10 bameka ntate mwongerezeeko n'endala ezikola ki ezijjayo akanduza okabya kajjanja ati tubalugezigezi genda nokufunye bujiba 10 kwatezo bobanga ofunye mwenda n'emitwalo mwenda kitundu oba mwenda kasanvu genda nezo naye ebitano sinyingi okuteekako sinyingi okuteerako omuntu n'afuna akantu nga kajjudde bulungi kuba twagenda okubalamu nga emitwalo 10 kitegeeza buli lunaku oba ofunye 12 nga mu 3 were enaku lwakuba nti zikendedde ezisigaddeyo yandibanga assumption nti enaku ezisigaddeyo boolyawo eguli gujja kuba mwezi nga gumu oba naye bwana Malaze bwe mbalabalamu katono emitwalo 10 ndabo baziringa entono zonto household ezimu tumanyi nti zirimu abantu nga 10 ntono zo zaali ntono zo naye kuba kakati awo bwe buzibu buliwo nti kakati awo baba basazeewo busazi nti household okiraba kye nakugamba nti kiri kisingako ekyemmere nti oluli emmere omuntu bamukwasanga akake ne batuuka wali n'omwana ne babalawo babiri basatu nga bagaba obutimba buli muno omukwasa akake n'ayingira munju kyali kirungi ate nakubuuza nti bannaffe balina famire enneneko bagenda bakola batya wali obuzibu awo boolyawo bujja kuba obuolyawo butali bwenkanya kyekimu bigenda okulagawo obutali bwenkanya oba nti famire emu ey'omuntu omu kuba waliwo ne famire ey'omuntu omu nga wabodaboda alina aliyeka alina akayumba afune 10 lye eno omulala famire ebeere nga yo girabira ddala ng'eriko obwana n'obumu nga buli ki nga naye emitwalo 10 kakati awo ndowooza akasente baagala tunamu nga kalungi akasente musobola okwekolera budget yammwe oyinza okumpa akawunga nze nga nina sukaali tanzikiriza kulya kawunga tompadde kawunga nsobola okugera nengula wali emyera nga gya 2 nembeera nga mpitamu tojula luli nti ate byali bizibu ojjukira mu kugaba emmere awo nti bakuwanga akawunga kamu olina gamba mpe 15 bw'oyagala nkwongera obulala byalimu yes bamaga babusigaza nagamba oyagala obusatu mpayo omutwalo nkwongere buno byalimu twabirabanga nga bitambula naye kati baba basanoga nti omuntu waba afunye 10 lye ye amanyi mukena anagulanga wa bisatu buli lunaku ekyo wandirabanga ekiri flexible bwana Mala nze ekyo nesibanye okukyemera okuba nti kyali mu fairness oba olyawo nti n'okugaba emmere mu lwatu ekyo kyokka kyalimu kyalaga olyawo some bit of transparency nti motoka ya parkinganga ne balaba nti famire yiiri ekolera ki naye kati ensimbi zijja kola ki sijja kuyingirawo buyingisi nga obolyawo kyenagamba nti kijja kwetaagisa obolyawo omaaso eyo okufulumya olukala lw'abaani abaafuna beneficiaries kiyinza okwetaagisa sebo nze nali nno proposal ngengega nti oba olyawo n'emmere bandigabye ne ssente ne bagaba ne bakubuuza nti kyekikolera tukuwe emmere bakubalire emmere ejjamu obunga obujja mu mitwalo 10 oba bakuwe akasente bakubalire emmere n'ebijanjalo kasitabeera nga birungi ate kyekisinga boga nti nze saagala ssente tezijja kunkolera awaka bwe zinatuuka ewa taata w'abaana tajja zituwa kulwanga ekyo kyekisinga naye ate obuzibu obuliwo nabwo obumanyi bwanamala kyekyokuba nti ojja kutuuka mu famire nga bonna beeyawuddemu nga bambagamba oyo temumuwa ssente mutuwe emmere oli ng'agamba nedda fe njagala ssente oba okitegeera osange nga taata agamba njagala ssente omukyala agamba nti ki twagala mmere anga buli omu amanyi omuntu wawaka awo wali obuzibu awo kati eri obaheda abawaka abazibu ennyo batandise dda okubala budget eno yagamba nti akasimu bwe kaba nga ka family kawakaawo waliwo abamaze dda okeekwata nga takajja mu ngalo abeera olwatambula abeera nako abamu batandise dda oga nti kati oluzikwatako bwati alinze ameseji wekakuwonera ajja kgenda amatu gye ganyookera ebigoddo ajja kgenda amatu gye gasaalira temujja kudda mulaba ajja kudda nga twabonda ne mulokutano naye ndowooza olaba nga bikyali matankane tebinabakola ki tebinabakubakiriya kuba kati oleesa ekirowoozo ekyo ekya emmere ndowooza babitulemu bina olwaleero kabinet eveeyo waliwo abadde bakisanyukidde nga honorable the leader of opposition yeyagambye luli kyali kibi nti abantu babawanga akawunga ng'obaolyawo baagala ki baagala lumonde baagala muceere baagala birala byonna nti ku mulundi guno kyo kirungi ye akisanyukidde naye ate kugambye nti wali ensimbi nazo zirimu ki kati luli ku mmere tewalaba abantu abavaayo beno betulabye ku mmere walaba abavaayo nti twagala mugitwa tugigaba tebavaayo nakuyamba nti katubayambeko okugaba
nti aba NRM tuvuddeyo tukwateko amajenga gagaba emmere naye kati akasente baba ne bakitiza batandisa akajanja kaabwe mututeekeko tumwandike fe tumanye abantu kubanga bakimanyi nti wekanajja kasobola okukezibika batandisa okulumiriza bali abayerosi nti abayerosi bajja kuyingizamu abaabwe mwe mutagenda kuyingizamu abammwe kati bo bali kuki bo balina bale balowooza nti bagenda faako nnyama ng'okusinga erosi endala olabanga ne argument yaabwe teholdinga otanakamu abo bo batuleke mutala nabbanja baba batandisa okwerimbika mu kintu kasente nti ensimbi eyagalwa buli oli bawulira nti akasente oba oli awo afunamu ki ate akasente kangunya okukyanga oba okitegeera n'okuutiza lisiti bagamba nti zitwawadde eza erosi ogenda okusanga abantu batadde ku lisiti si baana abo mu kitundu ekyo so embeera bwete bweri tulinde olunaku olwaleero ekinaavaayo simanyi oba bye boogedde byankomeredde nti amaka households 50,000 ensi 10,000 buli household kati kigenda okusalibwawo kyekyolwaleero osuubira ki ati bino betwogerera kati bikyalimu kubanga ne luli mu meeting mwenyini ne mu meeting mwenyini mwalimu okusika omuguwanga babagamba badde ku nsonga y'emmere kyanabanja n'alemerera kolagana nedda nze proposal ye naleeta yali yakasente kati kino nakyo cabinet we nabe tudde olwayo bonna kubanga okusinga kibadde nnyo mu gender minister w'ekikola ky'abantu ne finance ne saba minister office kati bagenda kutulamu n'abala bonna abavubuka yabavuka bo bagamba ki kyenategedde over the weekend minister omupya omujja yaŋŋamba nti ensonga bagirekera gender gender yejokola ki agenda yejokusupervisinga process ya relief tekyali relief mulimu OPM omanyimu OPM mulimu ministry ya relief nti si yejokusupervising anti jukira luli nti kyali mu local government kubanga ministries nyingi butubanga tugenda kuwa cities 11 government tosola jijjamu ne municipalities anamu 2 gatako Kampala nga bw'omulaba nti byogenda okukola households 53 toyinza kujja mu local government kwa local government bavunanyizibwa ku LCs bano be balina okumanya abantu bano bagenda kuba supervisinga batya okulabika ddala nti beneficial oyo ateekeddwa okuba nga afuna nga yafuna obutalimbikamu ate bantu balala abateekeddwa okubeera nga bafuna zigwere mu bantu abali obulungi ne defense naye ebeeremu mu kintu kino minister of defense ya defense kuba osuubira nnyo oba oliawo ku ludda olwo okubaamu engeri y'obwerufu eruddeeyo okuleetamu ka element akakaki aka transparency kuba defense ekyalina ekifaananyi ekyo tugera ku UPDF ne affairs nti oba oliawo omusirikale akyayinamu okutya akyayinamu entiisa eri eya discipline ey'eggi so nze ndowooza tebakirekera nnyo bano entities ne ziri civil obeeremu n'omukono gwaki n'omukono gwa UPDF obaolya bwe kibanga kisoboka nga balina basobola okuplaying let them play kale kati omulemu katono nnyo naye aba LC aba NRM bo ndowooza bakibajjemu nga bukyali ddala abaleke ensonga zino bazirekera abantu ababitegeera obulungi bo ebintu si byakweyagaliza akadde kano ndowooza tuli kutaasa bulamu kati omulemu katono nnyo bwe tudda tugendeko ebweru w'eggwanga